Olaba mutiro bwere. Se bungi olw'ekintu kyo kikirabye waliwo abasajja abalina amaanyi gaabwe bantu tubategedde tubalaba engatto wansi za poliisi ate waggulu empale ya poliisi bekanze bambadde obukookolo ku munwa naakano tetubategeera kakati batuletedde okweraliikirira ffe abamanyi okulaba ekintu ng'ekyo tulaba nti bayinza okuleeta obuzibu mu kitundu. Njagala okusooka okwebaza omukyala Hajati Yajja Nanyaali okutwempawalinga ng'abakyala. Sandi kikoze nga nze nga sirina backup ye atumentalinze bulungi n'atuwadde obuvumu okuyimirirawo mu bifo eby'enjawulo. Amiina. Njagala okwebaza abakyala b'e Nakisunga bannange. Mwebale kumpagira. Mwebale kubeerawo kulwana.
Ani? Walusimbira meka. Wanga olutalo luno tubadde lwangu. Olutalo okuvira ddala kwerusiwanu tuli mu kugaza okuwangulwa sekretary okujja ku muluka gw'Namuyenje okuwangulwa ssentebe bwago n'okujja kugombolola okuwangula wa chairperson w'eggombolola geno badde luwanvu kubanga lubaddewo okulonda kwonna okw'obukiiko obusatu kubaddewo mu kaseera katini ddala oluvannyuma lunaku 4 eggombolola yaffe erina Kisunga eggombolola erisinga obunene lirina ebyalo 64 emiruka 8 eggombolola erisinga obunene mu Buganda ne mu Central kati okulinoonyaamu akalulu n'okunga akalulu lubadde lutalo lw'amaanyi. Nze Kajiri Muhammad Lumete Gwanga Mugongo ndi musajja muna NRM Kongo ne bwokolota sisobola kuvaawo naye akalulu kano tekabadde mu bwenkanya najja okuvuganya akalulu kano nga mwami Kajiri nga nereese nzekka bwe ntuuka wano akalulu ne bagamba nti kalimu enkambi 2 eya Ssekikubo eya Jaaluuni. Nze Ssekikubo simulabako na wano era simumanyi mu kalulu kange taliimu. Haruna simunaako ttabu Haruna bwempatta Haruna okunona abantu b'e Nakisunga abatwala basuze empatta ku biiki bakomewo balonde wane Nakisunga olwo Nakisunga tagudde neza akalulu tekana kikankozeeko ndi musajja wa Museveni era nja kusigala nga nyimiriddewo ku lwa NRM. Yo okuva mufuko oyo yasembera mpola najja mu buyinza ebintu byonna bitabuse tetumanyi kyakukola tujja kutwegayirira abalonzi e Nakisunga n'abalonzi ba Mukono South batuyambe baleme kuleeta mu bukafunira bwatyo. Ovubuka ne gwoyogera ku twaga nze kitaawe nze muzaala naye abalaba gatoliko nfuufu ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwe tulimu ogwokutaano bayinza okujulira ebigambo by'enjogera. Ayagala okumanya ekituufu ku mpisa za Ssekikubo Baraka anoonye amawulire ago. Nziza okuviira ddala wano nga nzijira mubaazi bwanako taata wange yali mulwanyi ntuuse ku ggombolola ng'era balansingi sigira bantu nga butuufu bwayo nga nenesimba ku kya fayisi omwami abeere kyeyamaani omukyala abeere fayisi nga batandika tubuuza bya nnamba mbaze okuyitawo nsaba ekifo gyate ennamba z'amagye naffe tujjidde ku musingi gw'abatata baffe ate era tulina ne gundi Namugoya Anet